ate ekikangabwa kibuutikidde abatuuze b'Iganga. Assistant RCC w'ekibuga ky'Elira Karim Mwase bwattiddwa mu bukambwe. Ettemu lino libadde ku kyalo Nakalama ku luguudo oluva Iganga okudda e Bugweri. Assistant RDC w'ekibuga eky'Elira Karim Mwase w'emyaka 65 abadde mu tusemuka bakayirudde e Bugweri yattiddwa mu kiro ky'ekisizo lwaliro bw'abadde avuga emmotoka ekya siyenta namba UBH 889 ero omulambo gusuddwa ku mabbali g'ekkubo ku kyalo Nakalama ku luguudo oluva Iganga okudda e Bugweri. Omulambo gwa Mwase gwaleddwa mu ddwaliro Iganga. Abooluganda abatuse n'abakulembeze ab'enjawulo we bakuŋŋaanidde wakati mu nnyiike. Okusinziira otwamu bwaine alaga nti yabeera akubibwa azabisago byamaani ino but mu face yaberemu omusaayi obwiro. Amyuka RDC w'Ebugweri Nasika Kayira yazise omugenzi emmotoka atotudde byabaddewo. Because ninze nabaire emmotoka ngiweere ati mwatemu yagiwa omugenzi Mwase Karim nasugere nga nikudeba amasimu ga Mwase nga tiddi wakoze ki wagiire paka wanadde ebyesimu lye ku ssaawa nga 3 yabaayo eyangemye ku isimu aye nga ddoboozi ti ya Mwase Karim ng'ali kunkoba ati muna emmotoka etufiire okungira so ti amutegeneze mu kuba amasimu nga gazira kujja okuzuula nga kituufu komishona Mwase bamwise. Shafiki Mutuma muganda w'omugenzi alaze okunyolwa olw'okutibwa ku muntu gwagambye nti abadde yakafuna omulimu nga yabadde mpaje mu famire yaabwe. Abaire mpaji mu maka nga mwana muwulize mugomvu ensuubi yona nga ifa bekika tube tulingirire mwana mulenzi oyo yaya akamaliza okusomaiza kitumuganwirwamu wuyo atuvire ku maiso. Abakulembeze ab'enjawulo abaddukidde enjigendo bavumidde ebikolwa eby'okutta RDC. Ekyo kibiino abatema abo tubavumirira ino n'emitima gyabwe mikafiiri gye balinajo. Gankubye enkyukwe olw'okuba omwami oyo twabalinaye omukolo gwa Dalasanoni e Bugiri era baba tulaganga kati ekiko ekikolebwa nga ku RDC ng'oyo ne buli muntu yentaki taba safe wali tusaba abantu baffe babawa security nyoba n'abawa amamotoka ne babawa amashange baza security emere gyasigalawo. Tuli kwenda kumana kamera dine diri ku luguudo y'Ebusei n'eye Nakalama evwe yewe report y'enambulu ku feri ab'Enganda motoka ewe yabise ku kamera abo yabaire mu baani. Yamyuka RDC w'Iganga Dawuda Kato asaba Buluganda n'abatuuze okubeera bakakamo nga ebyokwerinda banonyeza ku ttemu lino. Basaba mube bayikaikamu poliisi ekole ogwayo aye nga kitalo ino ekyakoligi waife. Omuwagizi wa poliisi mu bitundu bya East Busoga Michael Kafayo ku ssimu atangaza ku ttemu n'okunoonyeza bikutuuse. Ono yabadde assistant RDC w'Elira yabadde avuga motoka eyo yasangiddwa ng'epaakingiddwa ku Iganga Tororo Highway mulimu ne zino ze tuyita double indicators ng'amataala gaakayaka. Ekisumuluzo tekyabaddemu n'omugenzi teyabaddemu mu motoka eyo ng'oguli awo mu trench ne bakubira poliisi n'esitukiramu mangu. Poliisi yaze n'aba intelligence baayo n'ab'embwa era bagezezaako okukunga olusu. Embwa yatambuddeko kilomita namba n'elemererwa okuzuula bw'abano abantu gye baddukidde. Naye omulambo guno gwazuuliddwa nga guliko ebiwundu era nga n'omusaayi guva mu nnyindo ne mu kamwa. Mu kiseera kino emmotoka gye yabaddemu ekumibwa ku poliisi Iganga Ivan Wakibe yakusakidde eggulino ku lwabukedde TV. Kale ate okulonda abakulembeze ba NRM ku mitendera gya LC1 Najjanankumbi mu Church Zone kuggweredde mu kwekyanga abalonzi bwe beekandaze ne bayuza DR forms kyokka okulonda mu bifo ebirala yo kutambulidde ddala bulungi. Abalonzi mu Najjanankumbi Church 1 Zone beetaye mu kulonda abakulembeze b'NRM ku mutendera gw'LC ey'okubiri. Wano akuliddemu okulonda Langidde Donald Nsimbi nga bwawangudde Hasadu Sendiwala obwa ssentebe okukakana owansikanyiza ebisongovu. Mubaddewo emivuyo olaba emivuyo gibaddewo tebasobodde kukola tangudde muganda we tubetuvuganya mu kalulu kano n'obululu 55 afunye obula 40 naye banne ku sayidi ye ne batakkiriza bivudde mu ki mu kulonda. Ekinyezizza abalonzi ne badduka n'empapula eza DR forms. Kyokka Robert Kato akulira okulonda Lubaga asazeewo okulonda kuddibwemu. Akalulu bagenza okukaddamu nga Nsimbi n'abawagizi be beemuludde dda.
Sendiwala alangiriddwa ng'afunye obululu 3 mu 2 ate Nsimbi n'afuna obululu 4. Kange babadde bakabye kubeera nabadde mpangudde naye babadde badidiriza tisi zange zembadde nyina nga tebaziwadde oli omwami babadde bakyabala na layini yange yennyini ne bakuba enduulu naye akalulu kazzeemu era nkawangudde era essanyu ndirina. Ebifo ebirala naye balondeddeko abakulembeze okuvaako e Lubaga ku ssomero lya Kitebi SS bonna balondedde mu kifo kino okubaddeko Muntu Ssemakula amanyiddwa nga Majambere bayisawo tebavuganyiziddwa. Majambere yazayozezza abalonzi olw'okubeera obumu n'abasaasira n'ebyaliwo mu kalulu akasooka. Mbozaayoza akalulu ke mwasookeramu nakano ke tukola ki mwebale kubeera n'akalulu k'amazima na bwenkanya n'ak'emirembe. Abasabye okumulabiranga ddala mu kifo kya ssente wa NRM e Lubaga. Era wano omukka omweru gubaddewo era mbasaba nti tutambule bwe tutyo nga bwe tugenze tukola ki bwe tutambula. Ate bannakibiina kya NRM okuva mu byalo ebyenjawulo mu luka gwa Bukasa mu Wakiso nabo beetabe mu kulonda abakulembeze ku miruka nga basoose kulonda abakulembeze bavubuka okubaddemu okweyogera amafuukuule olwabamu abadde balemesa bannaabo okulonda. Bakanyizeera Kimusekamate n'awangula. Abavubuka bannange basazeewo ne bannonda bonna nga sirina nvuganyiza olwaleero era nfangulidde waggulu. Robert Tushabe awangudde ekya ssente w'omuluka ng'asuubizza okukolera awamu ne banne okulondola pulojekiti za gavumenti. Obukodyo bwe tulina bwe buno okulaba nga saavisi za gavumenti zijja mu bantu era abantu bamanye nti ddala gavumenti erina kyebayamba. Kyokka abaddewo okuvuganya okw'amaanyi ku kifo ky'awamawulire wakati wa Kalangala ne Hassan Ssentongo nga mu kiseera eky'okubasimba ku mugongo basoose kukigaana olw'abantu abadde basika abantu okuva mu nnyiriri era n'abasirikale be babakakanyiza. Oluvannyuma balangiridde Ssentongo ng'omuwanguzi. RDC Wakiso Justin Mbabazi asimye bonna abalonze n'abasibiira entanda. Era twagala kuyozaayoza abantu bonna abannawakiso abalondeddwa okulaba nti beetisse obuvunaanyizibwa okubeera eddoboozi ly'abantu baabwe. Ali ate mu malala ge tulina abakwaya ya Cherubium Chamber eyeetika empaka z'ennyimba ez'abajulizi omwaka oguwedde bakunze kwaya okwetooloola eggwanga okujjumbira empaka zino nabo bawangule. Kwaya empanguzi za kuwangula ebirabo bya ssente obukadde 36 era nga musabiddwa okwanguyaako kuba okuwandiika kwaya ezineetaba mu mpaka zino kukomekkerezebwa ku Lwakusatu lwa wiikendi. Ng'esigadde ennaku 2 zokka okuwandiisa kwaya ezigenda okwetaba mu mpaka ez'ennyimba z'abajulizi eziteekebwa kampuni ya Vision Group eza National Matters Choral Festival ku Gwenga 14 omwezi guno. Abakwaya ya Cherubim Chamber Choral eyasinga mu mpaka ez'omwaka oguwedde bakunze kwaya ezitannaba kwewandiisa obutasubwa mukisa guno. Bano tubasanze ku Theatre La Bonita mu Kampala mu kutendekebwa era Amelia Rosette Biro mu kubo atutegeezeza nti empaka zino zaasitula omutindo gwabwe n'okwamanyisa mu nsi yonna. Okubanga kintu kirungi nnyo mwongera ku mutindo gwammwe muyiga ebintu ebyenjawulo ate kibongerayo nnyo ku national level abantu bonna ne babamanya. Nakwatanga machamu amakubo nawabannyo nagobereranga ebyo bye nayita ebisanyusa. Agamba nti kwaya zisaanye okwetaba mu mpaka zino n'ekigendererwa ekyokubaako ne bye bayiga okwosaako okusitula omutindo ng'ogyeko okuwangula ebirabo by'ensimbi obukadde 36 beddo eri kwaya empanguzi. Ne bye mweyongerako ate n'okuwulira kwaya endala ziyimba zitya nammwe ne kibayamba okuddayo ne mukola homework ow'enjawulo okulaba nga mweyongerayo nga kwaya. So mwetabeemu kintu kirungi nnyo era twebaza Vision Group. Kizudde namala biseera byonna ebyokwali kufiirwa. Abayimbi abalala okuli Namagembe Joan ne Marvin Senkungo boogedde ku byabasobozesa okuwangula omuli okubeera obumu obuteegulumiza era ne yeebaza kampuni ya Vision Group olw'enteekateeka eno. Okusingira ddala obumu n'okwagala obuweereza bwaffe
era obumu obwo bwatuyamba okuba nti tuwuliziganya nga kwaya ate era nekituyamba nti nomutwayimbanga ddoboozi limu. Bagamba nti ensimbi ze baawangula baazirikodingamu ennyimba eziwerako okwosaako okugula ebyuma bye bakozesa. Jude Luwaga omutandisi wa kwaya eno agamba nti yatandika mu 2015 okutumbula ebitone era kati balina albamu 8. Ensonga lwaki natandikawo kwaya eyo era kati tuli emyaka 8 era twakalikodinga ne albums kati 8 eziriko ennyimba zaffe ennungi osobola osanga ku YouTube, Spotify kweziri. Naye akunze kwaya endala zonna mu kanisa ne Eklezia mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwetaba mu mpaka z'omwaka guno nabo bawangule. Experience yali nnungi era twebaza Vision Group olw'okuvaayo n'ekiteeso ekyo ekyokulaba nga tutumbula abajulizi baffe aba Uganda kubanga be bajjajjaffe mu kukkiriza nga kwayaazi bannaaye mwetabe mu mpaka zino ekisooka zigenda kubasitula mu mutindo nga mmwe kubanga mujja kuba muyita mu practice ez'amaanyi. Okwetaba mu mpaka zino kwaya yeewandiisa ng'esasula siringi emitwalo 10 gyokka ekiddako ekwata akatambi ka dakiika 3 ng'eyimba oluyimba lw'abajulizi olwo ne bakaweereza ku namba yaffe eya WhatsApp nga bagaseeko erinnya lya kwaya eyo erinnya ly'ekkanisa oba Eklezia mweweerereza obulabirizi oba essaza gy'esangibwa olwo n'ogattako ennamba ey'enjawulo kwe wasasulidde giyite payment ID okwetaba mu mpaka zino. Tubajjukiza okukikola obutasukka nga 14 omwezi guno nga lwe Lwokusatu lwa wiiki eno. Teddy Buyinza yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Olwakadde tetugenda kusookawo kkiriza tukusibe tukwagalize olunaku olungi Katonda ekitiibwa kukuume siba bulungi weeraba.